akadde ekano bwe katuuka bwe kati nga bw'olaba ebeera unveiled experience awe tubatuusizaako embeera nga bw'eri mu ggwanga Uganda mu kibuga wakati we tuli ku ggwe agenda maaso on'okutulaba era bw'olaba embeera eyo omanya nti obudde bwagayegaye mu kibuga wakati we tuli New Pacific Hotel gye mugenda maaso n'okulabaawo esuze ebengeya esuze ku mulimu ogw'amaanyi ennyo naye bwe tutuukidde essaawa zino ate omuliro gukyagaanye okubeerayo. Tulaba ne poliisi etuuka wano poliisi ekyazikiza omuliro waggulu awo munnayuganda agenda maaso n'okutulaba naye nga ekiri wano kyetuze okuba nga tubatuusaako kummwe abeekuumidde ku SOT TV ekiri mu Kampala wakati kyekyo nga bw'okiraba poliisi ekyattunka okulayika nti etaasa etaakiriza oba eyambako okuzikiza omuliro guno gwatandise ekiro nene gye buli eno gukyagaanye okuzikira naye nga bafuba okulayika nti bagumaliriza nga bw'olaba bakuba amazzi amayitirivu. Tetunnamanya muliro guno gwavudde ku ki naye nga bwe nkutegeeza ntujja kubanga ate tufunako ko bwe tukinaba kisobose kuba nannyini kizimbe kino abakoleramu naye tukyeregedde nti emaali esinga mu kizimbe kino yabachina tukulaga omuliro gwakutte ekizimbe nga ne gye buli eno poliisi egezaako okulabika nti ate etaakiriza obuliawo n'okutaasa ebizimbe ebirala. Tuli ku Pacific New Pacific Hotel ndowooza bagiyita naye ng'ekiriwo kakati kyekyo poliisi tulaba erina abeeyingiza ne beeragira okuva mu kifo kino nga tugenda maaso n'okulaba n'abamu ku China tubalaba wano nga bwe tubalaga nga bwe mulaba naye nga ekiriwo kyekyo nga bwe tukibalaga era kubanga mbabaako kafiiro ak'embeera eri wano ku ggwe atulaba naye nga tuli mu kibuga wakati ekizimbe kyakutte omuliro. Afande abagamba ki kasooke tubiwulireko. Azono kumunana emali yapeweddewo nsaliso kusinkana sibo nga mwalabye n'obuzibu bw'amaanyi kiki simanyi na kumanya naye ng'ekizimbe ekyo emali yapeweddewo. Ekizimbe bakiyita batya era mu biki ebikolerwamu? New Pacific William Street. Amasanyalaze ge gavuddeko obuzibu tewali amanyi naye kino ekizimbe kyaffe kyo amasanyalaze gaze gagiragira ngavaako ne gaddako ne gavaako kirina fulo za mirundi ng'ena naye nga fulo emu gayinza okuba tegaliiko ate nga waggulu nga kwegali kale bizze nga era amasanyalaze gasombuwa kino ekizimbe naye nga twogerako ku bamaneja batereeze ku mbeera eno nga tebabikolako. Saawa zino emaali yaffe esiridde munda eweddewo amaduuka gaffe gonna gaweddewo. Biki ddala ebikolerwa mu bizinesi kikaaki? Tuli basuubuzi mutunda kikubanga ngatto z'abakyala ez'abasajja buutusi biki ngatto zonna zigize sitowa mali eweddewo embeera eri wane. Olowooza gwatandise ssaawa nga mmeka? Ssaawa nga 8 ez'ekiro. Ssaawa 8 ez'ekiro paka kati gukyayaka. Abasajja bazikiza bagezezaako kulisoboka naye omuliro gukyali gwamba mugulaba agulu gukyali era gulaga nti gukyakola ki gukyaliyo naye ate maali yaffe esiridde tuli wano eno twaze ssaawa 8 ate batugobaganya mwana tuli mu bulumi emaali yaffe esiridde bano baze ssaawa 3 bali mu kutugobawo batugobawo ku ddiru Rasta buzibu ki Rasta kutabudde obedde mbuliwa emaali y'abantu eri awo eva tumaleka maana temujja tuyirako mazima. Tulaba abasuubuzi ne poliisi bakyagenda maaso n'okubanga batunka wano we tuli ku unveiled experience ku ggwe atulaba ekiri wano kakati ku New Pacific kyekyo ekizimbe kyakutte omuliro era emaali y'abasuubuzi ate negenda maaso n'okubanga ate esaanawo bwe busungu kakati bwogenda maaso n'okulaba gwena atwekuumiddeko bwe busungu bwogenda maaso n'okulaba wana abasuubuzi abamu bazze abasanze nga emaali eweddewo akugwe atulaba eri embeera yeeyo okugwe atulaba kati poliisi erina beeyigga wano naye beeyigga bayiseemu poliisi erina beeyigga naye beeyigga
bayise tuli mu anniversary experience kugwa agenda maaso n'okulutulaba ekiri wano kyekyo mu luguudo luno olwa William erudda eno twagala okubategeeza nti kakati wonna lusibe ate mulina mugenda kusobola kuyita kakati obudde bwonna ne kati ya gas kayinza okuwulirwako obudde bwonna kuba poliisi kakati olaba obusungu bwekozesa okugoba bano ababadde abagumbye wano obusungu bwekozesa okugoba abagumbye wano bwebwo nga bwobulaba naye nga ekiriwo kyekyo anniversary experience program kwoli atubalaga ekiri mu kibuga enkya ya leero omuliro gwakutte ekizimbe kyakutte omuliro tujjidde ku mpewo ku anniversary experience nga poliisi ekyatuba okulaba nti ate ezikiza omuliro guno poliisi nayo ekakkanya obujagalalo efuba okukola kyonna kyesobola okulayika nti ate ekakkanya abasuubuzi kakati bwemulaba nga bataamye babuuza mwabaddewa ku saa 8 nga bino bigwawo ne bituuka n'okutuuka ku level eno nga mpaawo ayamba emali tetunamanya yenkanawa obungi eyayiridde mu muliro guno naye ekiriwo kyekyo amaziga meerere ge balimo naye nga kino kyonna akiri wano mu kibuga wakati wetuli essaawa zino tuli mu anniversary experience kummwe abatulaba maama nga mwalabye n'ekizibu kino twalabye nakyo se wakitegedde essaawa mmeka nakuwidde essaawa 8 mudde gwatandise essaawa 7 n'okuva obwedda tuli wano eno kale embeera mwendi si nnungi nesobola kwambusa ddoboozi kibola abantu ddeko wano eno naye nga gwatandise essaawa 7 omuliro abamu batukubidde essaawa 8 obwedda bwe tuli wano abazikiza bakozeeko kye basobola lowooza embeera gy'olaba obudde saawa ezo wasitukiddemu nojja twatambuliddewo ffenna abasuubuzi ne tujja tubadde tusaba poliisi etukkirize tusobole okuyingira ekizimbe tulabe emaali yaffe bw'otunulatunula wokolera olowooza gwatuusewo ntuuseewokko muliro nga bwe tutuukidde basobodde abamu okutukkiriza nga bakazikizaako kye bazikiza bamu ne batukkiriza tutambudde nabo abazikiza omuliro ne batukkiriza netugenda netuggulawo ku maduuka naye ng'omukka mungi mu paatisi ezimu tusobola okugjayo kongera ebituwogerako ndagamuntu kaadi za banka n'obusente obutonotono tumala ne tuggalawo kati situmanyi oba eri mu mbeera ki we mwatuukidde omanyi kati kino ekitundu kijjuddemu abayaaye tebabadde bangi tebabatawaanyiza wabaddewo era ababadde bagala okuyingirayo nga beefuula nga abazze okutaasa naye abasirika bano abazinya moto tebabakkiriza kuyingira bakoze omulimu gw'amaanyi ne batabakkiriza badde bakkirizaayo basuubuzi bokka alina shop namba gyamanyi nti eno n'ebisumuluzo ebiggulawo nga bagenda ne bakeberako ku maduuka naye kyoba omanye emaali y'abasuubuzi esinga eweddewo mu kiseera kino tetunayingira naffe tulaba bulabi gwakutte levo ki okusinga gye gusinza okukosa levo kaŋŋambe bw'ova ku ground floor level eddako okweyongerawo waggulu waliyo sitowa z'abachina sitowa z'abasuubuzi zonna zisaanyewo nga bw'omanyi nti engatto bwekwata eba ekutte obadde wansi ku ground floor level eddako kwe gwatandikidde shop number D012 naye naye essuubi nti olina kyofisizaamu simanyi ndi wano ntudde ninze kulaba kiddako ndawo oba nzira mu kyalo oba nsigala ekamu babagambye kati mugumiikirize tebalina kye batugambyeko ffe just tuli wano tukuumye emaali yaffe tulabe oba tukyalinamu oba tetulinaamu nannyini ekizimbe kino yaani mwami Kagolo mwami Kagolo olowooza guyinza kuba nga gwavudde ku ki kuba abamu batugamba nti mubadde mutawaanyizibwa amasannyalaze okumala ekiseera gayinza okuba amasannyalaze olumu naffe abasuubuzi muntu ayinza okuba nga alina kyeyeerabidde okuggyako ne gatandikira awo ekyo siyinza kiteeka nnyo ku nnyini kizimbe nti oba kino kale amasannyalaze gatawaanya ng'era bumanyi ebizimbe byonna nti gasobola okuba nga gatawaanya accidents zibeerawo katukusabire era nammwe katubasabire
tuyanziza nnyo maama okukkiriza omusuubuzi okwogerako ko naffe y'omu ku balina amaduuka mu kizimbe kino ekyakutte omuliro kiregeddeko nti kya mugagga omu ku bagagga abakwagalana Epimaka Kagolo naye nga ekiriwo kakati wano we tuli kyekyo nga bwogenda maaso n'okukiraba gwe wenna eyeekumidde ku SOT TV ganye nti poliisi ekyagenda maaso n'okufuba okulabika nti ate etaasaako byetaasizza oba oliawo wamu n'okubanga abazikiza guleke ate kumalirayo ddala kizimbe kirabika nga kibadde kikyazimbibwa kubanga bw'olaba emiti na buli kimu olaba nti bakibadde bakyakiwunda bali ku finishing naye nga bw'omanyi ebya Uganda finishing bagikola nga abantu bo bayingidde dda nnyo mukulu nkalubo Hannington nkulamusizaako nnyo nnyini ddala obbi bwe twazirunda mu mawulire naye alabika sawa zino atuuse naye nga ekiriwo kyekyo kuggwe agenda maaso n'okulaba omukka gukyali mungi nnyo waggulu eyo naye nga omuliro guyinza okuba nga gwakendeddemuko naye omukka guno gwandiba nga guva ku kituufu nti kizimbe kirimu ebintu ebyekuusa ku plastic engatta ezo neegina n'ebirala stores ezo ez'Abannayuganda n'Abachina ze ziri muno kati kyandiba nga kyeki kyaleetedde embeera okubeera bwetyo naye olaba ne ku floors eziddako eri waggulu n'amadirisa gennyini endabirwamu baazikubyekubye kulabika nti ndowooza ab'amazzi basobola okufuna access ekubayo amazzi naye nga ne poliisi ezikiriza omuliro abazinya moto bakyaliwo gukyaganye okubanga guzikirira ddala nga tugenda maaso n'okubalaga mwenna abeekumidde ku SOT TV tuli ku Anniversary Experience ekiri mu kibuga kugwe atulaba kyekyo ekizimbe wakati mu kibuga ku buno oluguudo lwa William okuliraanira ddala abamanyi ekizimbe ekiriko nnyo enkayana ekyamasigidi Noah abasiraamu awo kye baakayanira okumala akaseera ekizimbe kikirinaanidde ddala kyekyo kyentegeeza abamanyi entalo ezaabeeranga wano ku William awo ezaasinziiranga okusaasaanira eggwanga n'ekibuga Kampala naye for now ekizimbe ekirinaanye kugwe atulaba kyekigenze maaso n'okukwata omuliro kati kumu abasuubuzi nammwe abandyagadde okukozesa ekitundu ky'oluguudo kino ekya William okuliraana ebizimbe nga Gazaland n'ebizimbe ebiddako awo njagala obategeeza nti temusobola kwakisesinga kitundu kino kubanga bwe mulaba ate n'ebimotoka ebirala erudde eri oluguudo birugadde tewali access mukozese ebifo ebirala oba enguudo endala ne olwa William mu kiseera kino lugaddwa tuli mu Anniversary Experience tubalaga ekiri mu ekibuga butya bwe kikedde enkya ya leero era nga bwe tubalaga nammwe ate bwe mulaba kyekiri mu kibuga wakati nga basuubuzi abakyattunka n'ensonga ezibagulumbye omutwe eza URA bingi byereese era ne waliwo n'emisolo emipya gye yaleese ku bintu ebyenjawulo giringa 5 ku 6 oba gikwata ku basuubuzi abali mu categories nga 5 ku 6 ebibadde bikyali awo ate na kino ekizimbe wano we tuli ne kikwata omuliro stores ne zikwata omuliro kati tumanyi kiddako naye nga sofa ekiriwo kyekyo ku Munnayuganda eyeekuumidde ku SOT TV twagadde tubalage kummwe abasuubulira oba abasuubuzi ab'ekizimbe kino abasuubuliramu n'abakola buli kimu mumanye nti eno ate ebintu byatabuse dda nnyo nyini ddala gye tuli eno nammwe ababasuubulako ebintu nammwe kyekiseera mumanye nti ate eno embeera yagayegaye dda nnyo nyini ddala embeera yeeyo eri erudde eno kummwe abatulaba ekizimbe poliisi kakati efuba bufubi okubanga eyambako okubanga emalawo omuliro tulaba ate baagala kubaako walala bwe bapampinga naye nga sofa ekiriwo kyekyo akugwe Munnayuganda atulaba ku SOT TV tuli ku SOT TV tubalaga butereevu embeera nga bweri wano mu kibuga wakati ekizimbe kikutte omuliro nga bwe mukiraba embeera yeeyo eri wano wetuli nkugambye nti embeera egenze okubeera nga etuuka wano nga basuubuzi mu kibuga Kampala n'eggwanga Uganda balina ensonga zaabwe zibeemulugunyako n'ebintu bye bagamba nti tebinatereera bulungi okugeza nga bagamba nti omusolo guli waggulu nnyo era tebafuna magoba era nga ekirala ekimu ku bye beemulugunyako bagamba nti abagwira abali mu bitundu mwe bakolera ne mu warehouses
ne mu warehouses ezisinga obungi naddala mu Kampala nabo babamazeeko obwekyusizo era nga bano batunka butereevu ne bannayuganda abali mu bizinesi. Bagamba nti ne renti ali waggulu nnyo okusinziira ku nkola eriwo, tekyasoboka, renti eri waggulu nnyo. Ateeberezaamu bano ebintu biyidde, oyinza okwesanga ate nga omugagga bagambye nti ye naye yafiiriddwa, balina okusasula omwezi n'ebisinga n'ebirala nga bwe tubiraba. Bagamba nti basaba ne pulezidenti abakkirize bagira nga abasuubuzi bagamba nti tusaba pulezidenti atukkirize tugira nga tusuubula bweru nga okukolera wano ebintu bagamba nti babakkirize basuubule ebweru wadde nga tulina amakolero agakola ebimu ku bye basuubula basuubule bakkirizibwe okusuubula ebweru. Ensonga zaabwe nnyingi nnyo nnyini ddala ze bali mu kwemulugunyaako era nga bategeka n'okusinkana pulezidenti akadde konna agenda okuba nga alambula ku basuubuzi mu kibuga Kampala. Baawa ensonga eziwerako naye nga kugwe atulaba mu Kampala wakati mwe tuli tubalaga ekiriwo saawa zino mu City Center ku luguudo olwa William. Mu kibuga wakati mwe tuli ku Anniversary Experience Kasiita wakyaliyo okusika omuguwa, eno ekizimbe kiyidde. Kasiita wakyaliyo okusika omuguwa, eno ekizimbe kikutte omuliro, emaali eweddewo ey'abasuubuzi abakolera wano ku Pacific nga mugenda maaso n'okulaba embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo obweri. Jjukira nti abasuubuzi bano bazze basinkana pulezidenti enfunda ez'enjawulo era nga boogera ku bintu eby'enjawulo naddala ebiruma abasuubuzi nga na bino mwebiri. Ebizimbe mu Kampala bikwata omuliro enkya n'eggulo, ebizimbe bikwata omuliro emaali y'abasuubuzi n'ebengeya n'eggwawo, si gwe gusoose si gwakubiri, bingi nnyo. Bwe tugenda mu konologi y'omuliro wano mu Kampala oyinza okwewuunya naye gye buvuddeko abasuubuzi basinkana pulezidenti Kololo era ne boogera ku bintu by'emisolo era bagamba nti oluvannyuma lw'okusinkana pulezidenti ebikwekweto ebyali mu kibuga nga basaba receipts ebyo byo byagibwawo. Enkola ya e-freeze yakkakkanyizibwamu kubanga yali ezze agawanye mu kibuga nga tewaliiwo ayinza na kugiba nga agiwona. Era bagamba nti n'engasi ezaali zikubiddwa ku bantu abaali ku nkola ya e-freeze ezabagibwako bwe basinkana pulezidenti abasuubuzi Kololo, ebirungi bye baafunamu bye bino wadde nga kino ate tekirinaako kontrol ya mukulembeze wa ggwanga oba muntu yenna. Ne bagamba nti ebikwekweto biri byavaawo, e-freeze yakkakkanyizibwamu, engasi ezaali zikubiddwa ku bantu abaali ku nkola ya e-freeze zabagibwako era nga bagamba nti n'envumbo ezaali ziteereddwa ku akawunti z'abasuubuzi abaali babangibwa ekitongole kya URA zagibwako. Ebyo bye bimu ku bye baafuna mu nsisinkano ne pulezidenti era nga bagamba nti ebyapa by'abantu ebimu URA bye yali etaddeko envumbo nazo zaggibwawo, akitegeeza nti waliwo ate ebirungi bye baafuna mu kusinkana pulezidenti era ke kalembereza akabadde mu kibuga paka kati ate we tulaba nga omuliro ate gwavuddeyo neguba nga gugenda mu maaso n'okuba nga gukola bino nga bwe mubiraba. Omuliro kaakati gwe guleese ensasagge mu kibuga Kampala. Ki ekiriwo? Byebyo ebifaananyi byogenda mu maaso n'okulaba Comidex TV.
Soroti TV kwetuli maziga ge gali eno emaali y'abasuubuzi ku kizimbe kino ekya Pacific eky'omugaga Epmark Kagolo. Tulaba nti omuliro gugisaanyizaawo, poliisi ezikiza omuliro, ekyakukola butaweera by'oyinza okugamba nti bye bikyasigaddewo, ate n'okutaasa ebizimbe ebiriraanye obutakwata muliro, naye nga sofa ekiri wano kyekyo kuggwe eyeekuumidde ku mukutu guno. Bano nga bw'obalaba tukisuubira nti be bamu ku babadde bakolera ate mu kizimbe kino, nga tugenda maaso n'okubabalaga. Tulowooza nti be bamu ku babadde bakolera mu kizimbe kino, era olaba ekiyongobero n'embeera mwe bali, yeeyo nga bw'ogenda maaso n'okugiraba gowena eyeekuumidde naffe ku SOT TV. Kiyongobero kyekyo nga bw'ogenda maaso n'okukiraba, naye nkugambye nti tujja kwongera okubaako ate abantu ab'enjawulo be tufuna, naye n'ebizimbe birinaanyeewo abaawo tebannaggulawo olw'enjega egudde erudda eno, naddala ebiri ddala ate close ku kizimbe kino nabo badde tebannaggulawo, naye nga wano maziga gokka g'olaba, amaziga meereere ge gali wano. Ekiddako sijja kugamba nti mpaawo waliwo akimanyi, ekiriwo ffe kyetubalaga mwenna abatwekuumidde ffe kyetugenda maaso n'okubalaga kummwe abatwekuumiddeko. Naye njagala obategeeza abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino nti nga bw'olaba emmotoka ezo, ekizimbe ate oluguudo lwo lukutte ejjaamu ya bimotoka ebirimu emaali ebadde bijja ku luguudo luno okubanga bitikkula ebintu. Oluguudo luno lukugusiza ddala ate ku kitundu kiri ekya Kyaggwe Road, oba oliawo mu bitundu ebya Arua Park n'ebitundu ebirala lukutuusa butereevu. So kubanga lugaddwa paka kati omanyi kyekitegeeza, naye ate era poliisi tesobola kuduggula kubanga ekyafuba okubanga bataasa embeera wano we etuli. Annual Experience ye program kwe tuli kugwe agenda maaso n'okutulaba. Muzeeyi nga mulabye n'embeera? Tulabye naye muzeeyi wange. Naawe olinamu ekifo omwo munda? Tulinamu edduuka nze ne muganda wange. Manye? Tulinamu edduuka omwo munda. Wagutegedde essaawa mmeka era otuuse ssaawa mmeka? Muliro twakutuba tukubidde essimu ssaawa nga 7 ne tusano ssaawa nga 8 gwa kiro, naye ng'omuliro nga mungi, era emaali yaffe yonna emaali yonna esaanyeewo. Bw'otunulatunula waggulu awo okkiriza nti wabadde okolera nawo wayidde? Wayidde, ekizimbe kyonna era okiraba kyonna kiyidde. Mubaddemu amaduuka g'engato, engato z'abakyala, ez'abasajja n'ez'abaana, ekizimbe kyonna kiweddewo. Basically mwe mubadde mutunda ki? Bali tunda engato z'abakyala, naye nga abasinga mulimu amaduuka mangi, ez'abakyala, ez'abasajja, ez'abaana, ebintu bingi. Mubaddemu n'amasitoowa g'abakyalina gonna gaweddewo. Wafunye ku mukisa oguyingirayoko oba twanaba? Tubadde sinafuna mukisa oguyingira kubanga ali abasirikale batugaali, naye okuva ssaawa 8 nga tuli wano feekafeeka kyokka poliisi yakatuuka ate batugoba mbu tuveewo. Ate kati emaali yaffe egwawo ate batugoba tuveewo. Kati baagala ffe tuddewa, emaali yonna eweddewo, tebabaddewo. Kati batuse omuliro gwakutte essaawa 7 batuse essaawa 3 ate batugobaganya. Kati baagala ffe tulagewa. Olowooza mulimu kubataasiza ku bintu? Era tera ataasize kintu kyonna, emaali yonna eweddewo, yonna tera ataasizamu wadde n'akamu, emaali yonna eweddewo. Temunnamanya ku kwavudde? Tetunamanya bulungi omuliro we guvudde, tetunnakitegeera bulungi. Katubasabire. Kale seewo. Ssaala zokka kaakati wano ze zeetaagisa ku gwe atulaba, naye nga ekiri wano kyekyo kyogenda maaso n'okulaba gowena atwekuumiddeko. Nkugambye nti tuli mu kibuga wakati ku luguudo lwa William, omuliro gukutte ekizimbe, emaali y'abasuubuzi ebengeye era abasuubuzi bali mu maziga ku gwe atulaba. Twagadde tukulagekoko ekiri mu kibuga wakati ekyekyo, nga bw'okiraba tewali akkirizibwa kuyingira kubanga poliisi nayo ekyalwana okubanga eriko
byetaasa kugwe atulaba tuli ku Anniversary Experience kugwe agenda maaso n'okutulaba ekiri wano kyekyo nga abokiraba ssentebe ow'abasuubuzi mu kizimbe kino kakati tuli naye embeera abasuubuzi bakulembera gye bayitamu gyagenda okubanga ate atunyonyola akyeyanga mulabye n'embeera sebo tulabye n'embeera okusinziira ku mbeera amanya Sendiwala Asadi nga ndi omu ku basuubuzi abakolera mu kizimbe ekyo ekya Pacific era nga obuzibu bwe tulina abasuubuzi boolaba abasinga bali mu maziga naye tebakaaba lwakuba nti nno oba kiki naye bakaaba lwa maali yaabwe naye ate bagenze ne bafunamu entengero y'abasirikale abaze ne babakangakanga naye omuntu ali mu maziga ate omukanga omutwala na miggo ekisinza okuluma abantu amuliro gwakutte essaawa 8 guno gwolaba naye n'essaawa eno tetunaba kumanya kiki kigenda mu maaso naye ng'abantu abasinga boolaba wano bali mu kukaaba maziga olw'embeera yonna yonna gy'olaba nti enjega yagudde tetumanyi kwe yavudde oba amasannyalaze bagawa yalinga bubi naye ng'ekisinga okuba ekikulu nti abantu baffe bali bubi era emmaali etokomose empitirivu awo abantu abasinga emmaali esinza okufa ssente beewola neewole bavudde mu mabanka bazijja mu bussako kati ge maziga golaba bakaaba abantu beeraliikirira abamu bakatandika bu bizinensi bwabwe so basaba buyambi okulaba nga bayambibwa bakwatibweko ebintu ebimu abantu babitwala ng'ebyokusaaga naye abasuubuzi babaleka nnyo emmaali eyidde awo amasitoowa gakutte okufa obufi naye abantu basaba buyambi bwabwe ssebo abantu nga bwe basaba obuyambi bwe ntunuulira ekizimbe kino chairman mulinga ababadde bakakiyingira ndaba ng'ekikyali under construction ekizimbe kino tukimazeemu emyaka twakiyingira 2023 tuluddemu 2024 tukikuba wano babadde bakibyola kati wano babadde batereza butereeza baleka abadde batereza butereeza nanyini kizimbe ndoza alina byabadde atereeza nga okuzimba bwe kutaggwa esebo mu kubalirira kwoyinza okulowooza basuubuzi benkanawa maduuka genkanawa agayinza okuba nga gakoseddwa amaduuka bwe tugenda okubala fulo ziringa 2 ezikosebbwa ennyo amaduuka mangi agaliko ku fulo 2 ezo amaduuka mangi agaliko awo stores we zibadde zitandikira zempulidde nti nazo biweddewo eri awo waggulu awo olengera awo kati wano waliwo amaduuka g'abantu era y'omusuubuzi omwe ogolabye abadde akaaba amaziga aganye okwogera mu kamera amaduuka gaabwe gegayidde ennyo esebo kati basabire gwe okulembera abasuubuzi bano kikyozaako pulaninga okubala obingira oba nawe kati tonnamanya kikidirira okusinziira ng'embeera bweri twagala okulaba nga tuteekawo embeera eyamba abantu bano atoyanza nnyo toyanzege tuli ku Anniversary Experience kugwa atulaba tuli ku SOT TV ekiriwo kyekyo nkulabyo abasirikale obali busy kiki obusungu n'obukambwe bubadde buva ku ki wanje embeera yeeyo kugwe atulaba twogerako ko n'abasuubuzi kakati abakoseddwa embeera gye bayitamu nekibalowooza nti kyekiyinza okuddako mama nga mulabye n'embeera poliisi badde koze eki poliisi badde koze eki nkulabye ng'oli ne poliisi muttunka naye nga ekiri wano kyekyo bano bonna basuubuzi b'endimu kugwe atulaba abaajati bano bonna basuubuzi babadde n'amaduuka buli omu abadde akoleramu saavisi ey'enjawulo wano wetuli kugwe atulaba musiramu embeera kakati bwetyo bweri kikyoyinza ogyogerako kama wange kisooka kwa byonna nsooka okwebaza SOT TV okubanga muzze mu bwangu okusaka eggulu nga lino omuliro guno gwatandise kiro okwekuma tumanyi gwavudde ku ki nze kuno koolaba kwenkolera nako bizinesi zange naye nyongera okwebaza fire brigade ezze mu bwangu ekoze ekyensoso kulaba nga etaakiriza emmaali ezimu kuba ti kuliko ebisulo nga obiraba kuliko bizinesi ez'enjawulo naye twebaza omulimu gwe mukoze ebisulo bye bino ssebo kuliko hoteri ssebo anti kiri ata kiti kuba tiguno omuliro guva kusukka eno nga banguye kubadde genda kukwata eno mali y'abantu kuliko engato kuliko emifaliso nga okya kuliko ne masigidi eri mu kisaalira ssebo
Tegeeza mukama ayambye guba kulosinga ne gusanga abali mu hoteeri eno abasuze kyandibadde ate kirala nnyo. Yesebo kuba kati wano waliwo abamu abatambula ekiro ti abamu baba bazibyeko bajja ne basula ki basula wano nga woobiraba ti okugeza wano waliwo n'emmaali z'abasuubuzi ezibeerawo ebisula wano emmotoka ez'amaanyi so omuliro guno senga guba guvudde ne gusika petrol ate osanga gusobola okutambula kubanga woolaba wano ekitundu kyonna kijjudde bya busuubuzi. So bano bamaama bamanyi bajeti mbamanyi bajeti bakola kyawo mu kizimbe abo bali mu byangatto ngoye sharia nga olaba waliwo edduuka ye sharia awo nsawo batidde okwogerako naawe mulimu ebikoseddwa gutandikidde wansi naye guze gwekuma business amaduuka gabwe lyaddala nga olaba osoli gyali eyonna omuko gwe gutuukira okuvayo n'enjini zifaanawo ezityo gwa muliro gw'amaanyi. So katubasabire tweyanziza nnyo tweyanzeege musumba nja mukulabe enjiri ye y'amaanyi. So musewo mukulu Bujingo pasa Bujingo tusiima ekigambo kyotuwa ekitulowo emyoyo. Ndi musajja musiraamu naye ate muwuliriza nti kuba ebigambo bye mulimu ebyembala ayogera ku bulamu bwolaba bwoyitamu bwa bulijjo. Yes ate binkozeemu era omulimu so mundabira bikozeemu omulimu wakyuka ng'omuntu mu mutima nakyuka. tweyanziza anniversary experience kugwe atulaba kwe tuli naye nga ekiri wano kyekyo nga bw'okiraba essuubi litandise okuvaayo omuka gutandise okukendeera kitegeeza nti oba oliawo tunamalira puroguramu eno wayinza okubeerawo alembereza nga ate muliro gukakkanye emu kugwe atulaba naye enkola yange ebiseera ebisinga ebeera yakulabako nja kufuba mu magezi ate nyingireyoko ndabekoko ku mbeera nga bweri nja kufuba mu magezi nyingireyoko we bananzija naye nga enkola yange ebeera yakukwatako njagalira ddala ate ndabire ddala ekituufu ku muliro guno era bwewo nga buno kakati bwenjolekedde tulabire ddala ekituufu ku muliro. Olaba nti amazzi go mangi wano amazzi mangi kuba poliisi ekuba amazzi okuvira ddala waggulu naye nga ekiriwo kyekyo. Waliwo amaduuka kakati olaba fulene ya wansi agolaba nti tegakoseddwa amaduuka ga wansi agamu olaba nti tegakoseddwa akabonero akakulaga simanyi oba tunasobola okugayitamu entrance eryemu naye nga ekiriwo kyekyo akugwe atulaba tujja gezaako tulabe titubatuusaako okubalaga ate okukosebwa okuli waggulu eyo. Tujja njagala ngezeeko ate okuwaguza wano tulabe nti tulaba bwe tutuukayokko okulaba omulimu poliisi egukoze. Wasinga amazzi tulaba nti bagazikizizza naye nga ekiriwo kyekyo poliisi ezikizizza ebitundu ebisinga nga bwolaba era ne fuleno olaba nti amaduuka agamu agakyali intact. Afande Bwerodani olaba nti ewamu wakyali intact wano ku fulo endala biyinza okuba nga bino tebiri affected naye tubadde tulowooza ekifaananyi mujja kikkiriza amasannyalaze baagagyeko olwabino era obiraba naye nga ekiriwo kyekyo olaba nti ate ne fulo eno nayo ate tewali nnyo mbeera olaba nti bataasizzaako awo nawo amaduuka agamu gakuwa ku ssuubi ati katugendako waggulu tulabe ekiriyo. Nzikiza y'amaanyi tugenda kumalayo akaseera katono etwagadde tubalage ati zino ze stores ndowooza ne badde batereka olaba nayo poliisi eno naye etaasizza yatuuse mangu naye esobodde okutaasaako nga boogenda maaso n'okulaba ebimu byo bibengeye naye nga poliisi erwanye wansi tubalaze nga yo bafubye bataasizza ebisinga obungi wansi kati na wano kakati wali akanyamberege poliisi weefuba ezikiza omuliro
okubanga etaasa. Wano wa Bugatto, wano poliisi ezikiza omuliro kaakati weegenda maaso n'okubanga egezaako okubanga etaasa nga etubalaga. Tuli butereevu tubalaga ekiri mu kibuga ati poliisi ezikiza omuliro ebakanye n'okutaasa omuliro mu kizimbe kino kuggwe atulaba. Eno yonna maali, era yonna maali y'abasuubuzi naye nga ekiriyo kyekyo nga bw'okiraba. Eyo yonna maali y'abasuubuzi, gano gonna maduuka, ne olaba nti poliisi eyambyeko n'etaasa byetaasizza ate n'ebirala ne bigenda nga bibiri. Era obalaba omulimu bakyagulimu okuviira ddala ku ssaawa 8, 9, 5 meka ze bazze wano paka kati bakyatoba n'omuliro. Jjukira nti plastic mungi nnyo wano, de olaba abasajja n'abazaana ba Kabaka bafuba okutaasa omuliro, okutaasa emmaali y'abasuubuzi n'ekizimbe nga bw'olaba essaawa zino. Ekiri waggulu kye tukulaga omulabi waffe ali ku Soul TV. Kati awo omuliro gwakutte ddala mu ngatto munda, ate jjukira plastic ke kanyambere gaakaliwo. Bazikiza bwe batakula, bwe bazikiza bwe batakula, bwe bazikiza bwe batakula, gwe mulimu ogw'amaanyi kaakati fire brigade gweri mukola wano we tuli mu maduuka gano. Gwe atulaba embeera yeeyo, n'omukka guli toxic mu. Tuli ku Soul TV Unveiled Experience, atutuukidde ddala ewali entabiro y'omuliro ogw'amaanyi, era ebifaananyi ebituufu bye bitukulaga. Poliisi ekozesa n'ensuuluulu okubanga esimaasima mu maali omukyali omuliro, ate nagwo eberenge egumalirawo ddala nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba. So kyekyo kye tukulazeeko, bafuba okulabika nti tewasigala kintu kyonna. Zino ngatto nga bw'oziraba, naye abazinyamooto bakola kyonna ekisoboka okubanga bazikiza omuliro. Kyekyo nno ekiri eno twagadde tukulageko ku kifaananyi ekituufu, omanye maduuka ki ate agali affected, naki poliisi kaakati kyeri mu kukola, naye nga sofa ekiriwo kyekyo. Gano agenda agamu agakyali intakiti, tegalina buzibu bwonna, naye nga awo ate we tukulaze ne wansi we wasinze okuba nga wali embeera enzibu ennyo. Tuli mu Unveiled Experience, twakusabye otusonyiwe olw'ekifaananyi kubanga ate eno gye tuli nzikiza njereere. Gano g'amaduuka go ogalaba, go gakyali tegafunye buzibu bwonna. Thank you afande. Batulagiridde bwe tuba tuyita eri amazzi mayitirivu. Unveiled Experience epulogulamu kooli gwe wenna atulaba. Ekiri waggulu mu kizimbe tukikulaze, wansi nayo tukulaze ekiriyo kyekyo. Wano waliwo oza batuyitire wali, batuyitire wano amazzi matonotono. Embeera yeeyo ekiri munda kyekyo, naye tugenze mu maaso n'okukikulaga kumwe abatwekumiddeko ekiri mu kizimbe kyekyo, era nga bwe tukikulaze biyidde ate n'ebikyalamye naye nga ekiriwo kyekyo nga bwe mugenze mu maaso n'okukiraba. Ebweru embeera yekyali nga bwe yabadde, abantu bakyaliwo era buli omu akyalinda okuba nga ayingira kokko munda ate afune ku mukisa ogulaba kokko.
embeera yeeyo okugwe atulaba mulabi waffe owa SOT TV ekiri wano kyekyo kyekiri wano kyekyo nga boogera maaso olw'okukiraba naye nga sofa kyetuliko kyekyo kakati nga bwe kibalaga abalabi baffe bali ku SOT TV abantu bo bakyaliwo wano mpulira omu oba yesoko agenda mu maaso n'okukayana ntumusoseeyo ate naye oba oli awo teyakozesezza bwangu ayinza okuba teyakozesezza bwangu naye nga sofa ekiriyo waggulu eyo kyekyo nga bwe tukibalaza era still jakubaako ku basuubuzi benfunafunakokko atunyemyenyemyemu mbasiigire ku kifaananyi kyendabye eri waggulu mukama nyambye ntuuseeyokko tuli wano tutunulira ebintu byaffe naye nfunye ku maanyi si wabi nnyo nga bwe mbadde nkirowooza kubanga bafaayo bakoze omulimu mulungi nnyo era gubadde gw'amaanyi nnyo gwe bakoze era Uganda mwongeremu abasajja amaanyi kyebakoze kirungi nnyo naye kubanga sigamba nti kujja ekizimbe kibadde kiggwawo kyonna ate byonna n'emmotoka zabadde wano nyingi naye bawonyeza emmotoka zaffe mwe muli bamotoka ffe tuli bamotoka wano mwe mwadde mupakinzeewo wano wenyini neyange yiino endala yiino wano n'endala bazigyewo akagugumuko kabadde katya nga mulaba omuliro gutandika ze saabaddewo naye kusinziira ku bantu bagambye ndi gutandise essaawa nga 7 kati ebisumuluzo bireka mbadde mbiteeka ebisumuzo olusi naye jjo nagenze nabyo olwo okola otya waaye mukama yawonyeza kubanga byange tiyeggula omuntu tasobola kujja n'ateekamu feeke tekisobola kweggula naye nafunye chansi etera kusulawo wenyini awo naye nafunye chansi newona omusajja oli asumaani ate asulawo musirikale naye twewunyiza okubeera nti tiyakubye essimu n'akubira abasirikale aba fire brigade oyo wasumaani oyo kati mwe mutuuse saa meka okutaasa emmotoka zammwe tutuuse essaawa nga 8 ku 9 awo kubanga tusula wala nze nga nze kamwa koogera nsula wala nnyo nsula Kawanda naye kumakya era ntulinye boda ne tujja ate tunaakola tutya Munnayuganda manyisebo nga mulabye n'embeera tulabye nayo sebo wano otuukawo ku mmeka era ku luguudo luno gweokolako ki nze essaawa eno nkolera wano ku motoka ez'essoroti tukatoli basuubuze batika ebintu kyakukola bintu byafudde katonda bwati bwageze mwakoze mutya okugjayo emmotoka we muzipaakinga poliisi ebimotoka byayo bituuke bulungi naye yaffe motoka yiye ekyaliwo awo driver yasuze n'ebisumuluzo driver tasuzeemu era kati naffe twewuunya tugaa katonda ayambye buyambi ebintu badde bigenda kugiramu omwo ate waliwo byasuzeemu era sebo banno kati ababadde baagala okukozesa oluguudo luno bagambe basigire ekifaananyi ekiriwo bayinza okuba nga tebannamanya kiriwo obabuulire nti oluguudo lulinga olugaddwa olwaleero era kituufu oluguudo oluggaddwa kulw'ensonga nti ekizibu kibaddewo kuva eri ku William wetandikira mu koona mpaka mu koona eri waddako saawa eno motoka tezikyatambula sebo saawa eno motoka tezikyatambula akugwe atulaba ekyo ekifaananyi ekituufu kyetwagadde okusiigira wano akugwe Munnayuganda ali wano naye nga ekiriwo kyekyo bano bonna kati abantu boolaba balina akakwate ku kizimbe ekyakutte omuliro abantu bonna boolaba abo balina akakwate ku kizimbe ekyakutte omuliro era yembeera kakati ey'ennaku gye balimu saawa zino Anniversary experience ye program kwe tuli kugwe omulabi waffe owa SOT TV nabadde njagala kwogerako kona mu China naye mu China yewala kamera nabadde njagala kwogerako kona mu Kyongoli kitegereko nti stores ezo ezisinga ezibadde awo ng'oggyeko amaduuka agamu stores zibadde z'Abachina naye simanyi bwe namukwatiriza naye bwe naaba ate nsobodde okubafuna oba luno oluguudo lwa William ekiriko kyekyo teruli tosobola kulwakiseesinga poliisi ekyakola obuwaayo okubanga ate etaakiriza ebikyasigaddewo nga mwalabye n'embeera embeera ebadde bubi ekiro twalabye omuliro nga gufutuka wabaddewo atubadde nga tumaze kuvaawo naye nga batukubira ne tujja
okujja kulaba oba ebintu byaffe bibadde nga biri wano ku matoka oba bivuddeewo naye twasanze ebintu ebingi nga biyonenese ate nga batiise birala babbi. N'ababbi babaddewo abantu just babeerawo omanye bayaye bo babeera bangi abagenda nga bakwata ku bintu nga babitwala ate nga si bya muntu. Poliisi yamaze ebbanga ki okutuuka ezikiriza omuliro? Batuseewo mu bwangu. Leero buli omu mpulira abasiima. Batuseewo mu bwangu bambi. Nabo balabye ekizibu ekibadde nga kituuse ne bakola ki ne balyoka ne bajja mu bwangu. Gw'obadde okunokolerako mulimu ki? Nze nkolera wano ku William just ngola ebintu ebyabasuubuzi abakongo abava Duruba. Mwetemena kye mwafiiriddwa? Nze ebyange tibikwatiddwako. Ebyange tibikwatiddwako lwakuba ebyange motoka zaffe zetukolako zibadde nga ziri ku kiyumba kino kyamabega kino kya Gatherland wali. Ekitegeeza nyidire munamekaze mugenda kusi oluguudo nga lunaba oluguudo tebannaba dduggula kati kitukwatamu lwakuba kino kyekisinga obukulu. Tulaba kino kyekisinga obukulu kati ffenna tuli awo just omukutangaala kulaba ekizibu ekyeguddewo. Kati muzzaako ki? Tutulina ekyokukola ekikulu okulaba kino kizibu wekinagwako tutandikirewo emirimu tukole. Toyanza nnyo tuyanzege kati ngenda batambuza abaagala okweyisa oluguudo luno balage ejjaamu w'ebimotoka alulimu kuggwe abadde yeesunga nti ogenda kubanga oyitawo oba okujja okusuubulira ku luguudo luno olwa William olabe obwangu n'obuzibu bw'oyinza okuyitamu kubanga kakati bw'otunuulira emmotoka ziri sayidi na sayidi zonna nga emugenda mu maaso n'okubanga ate mulaba zino ze zimu ku mmotoka eziwagira bizinesi z'oku luguudo kuno batwala ebintu up country ne bw'oluyitamu wano n'obanga ate oyambuka na walala wonna era olaba jaamu akutte sayidi ne sayidi temujja kusobola kubanga ate mwakisesinga ekifo kino sayidi eri ne sayidi eno wonna wakutte kizibu okubanga ate mukozesa ekitundu ky'oluguudo kino kummwe abaagala okubanga mukikozesa ku Soti TV kutwagadde okusinziira tubabuuse nti eno temujja ebintu byagayegaye ebintu biri ate matankane olw'embeera eyagudde ku kizimbe kiri ekya Pacific. Anniversary experience y'olunaku olwaleero twagadde tubalage ekiri mu kibuga olw'enjege eyagudde erudde eno oba olwa akabenje k'omuliro akali ku kizimbe ekyo ekya Pacific ate ne Los abasuubuzi gye batuuseeko. Naye for now munzikirize Robert Mutebi nannyini field Yasini Kikoyo na Isaac kyagambiddwa ffe tube nga tubasiibulira wano ate tweyongereyo ku mirimu gy'abakama baffe mmwe abatulaba emirala. For now mbasiibudde mweraba.